Essula y'ekkumi erina omutwe gugamba nti empologoma n'ekitiibwa kyayo. Essula egenda bw'eti. Lwali lumu nga tumaze n'okugundiira mu maka, muganda w'omu ku bakanyinimu yali addayo ewaabwe essengejja, nannyinimu n'abuuza oba nga waliwo abaneeronda okumuwerekerako. Nze ne Mikolo bwe twalaba nga bavubuka bonna batunulaganako butunulaganyi era nga kirabika nga buli omu ku bo yali alindirira munne yaba yeeronda, ne tweronda okumuwerekera nga tulina n'essuubi ery'okulaba ekitundu ky'ensi eyo. Bwe twamala okuwooma ne tudda mu w'obutaama waffe, tuba tumukuba omutwe nga mmeeya n'atubuuza nti lwaki mukkiriza okuwerekera omuwala oli anti temumanyi nga mwesudde mu katyabaga eri tegendeka, empologoma eziri eyo zikunnumba nga bantu. Mwe temulabe bali abamanyiyo bwe bakonye nga babuuza abanaamuwerekera? Abagundi mwanguyiza nnyo okukkiriza, ebyo nno ewaffe byakwekeka, singa muzze ne mumutegeeza nti temukyagenze. Nga tumaze okugaayagaayamu ffensa tule, ne tulaba nga tetulina nsonga nnywevu gye tunaapaatikawo nti yetugaanyi, ate ekirala agalenzi gali ne waakubadde go gaali gatidde nga gajja kutusekerera era ne bakanyinimu nga bajja kutunyoomoola nti basajja ki abo abatiitiizi, ate era ne tutya ne nnyinimu okumunyiiza ye ng'amaze okutukolera ebirungi nfaafa bityo. Ne tukkiriza tumale gagenda, naye so singa twamanya mu budde obwo obuzibu obwali butulingiza, sirowooza nga twanditunze omwoyo okugenda. Bannange nno okulimba kibi, nange sijja kubalimba nti nafuna otulo otwa bulijjo mu mmunye zange. Omanyi twalawoko okwebaka olw'okwetegekera olugendo. Bwe nawungulako otumu ne nsimuka ne ntandika okukuba ebifaananyi by'olugendo lwaffe mu mwoyo, ne ndaba ng'empologoma ekwata omuwala nga ngikuba omuggo ate nga Mikolo agisika olulimi. Ekyo ne kiyita, ate ne ngikuba ekifaananyi ekirala ng'engoba embiro, ng'omuwala akaaba ate nga Mikolo agifumita, n'ebirala bwe bityo. Leero obudde okukya bwansala ku muguwa, so nno ne munnange newaakubadde teyayogera, sirowooza nga naye yeebaka. Kubanga nabanga ndi wakati w'ennyanja y'ebirowoozo byange, namuwuliranga ng'akukuutana ng'abukuta ku kiriri kye. Emmambya yali esala ne twambalagana n'olugendo lwaffe. Omuwala nga yatuli wakati nga nze nkulembeddemu, munnange ng'akoobedde olunyiriri. Ennaku 3 ze twamala mu lugendo lwaffe nga tutambula mu ngeri eyo. Twatambulanga kasirise era ebigambo bye twayogeranga mu kkubo sirowooza nga byasukka engalo z'oku mukono ogumu, okuggyako ebyo bye twayogereranga mu kisulo bwe tusuze. Oba kwali kutya kwe kwatusirisa oba birowoozo, nange siraba bwe nnyinza kukyawulamu. Ensi mu kitundu ekyo yali ya mbubbu, ng'oyinza okulengera kuno ne gye nnava, newaakubadde nga wano we nnali waabanga weetondeseewo akakuukuulu k'obusaana. Kyokka mu lugendo lwaffe lwonna tetwajjirwamu kyekango. Ku lunaku olwandibadde olwokuna lw'olugendo lwaffe, nga bwe banywera emmindi ey'okubiri ku lubimbi ne tutuuka. Ne batwaniriza nnyo era mu kunyumya okwaddirira ne batubuulira ng'empologoma bwe zaali zimaze ennaku nga zitaamye nga zitigomya abantu n'okubakaabya akayirigombe. Enjuba yali egolooba ne tulya emmere ey'ekyeggulo eyali ey'embwa abo ey'ekiyita mu luggya, obudde bwonna okugenda okukunira nga twatuuse dda gye twasulizibwa. Otulo tetwalwa nga tutuggyawo. Mu mattansejjere empologoma n'etulumba, n'esooka okwekinyira n'okwewuluntira eyo ebweru. Bwe twagiwulira ne tulinnya ku kibanyi era nannyinimu ye nga mutaka ku kyo. Bwe twamubuuza mukaama ekinaakolebwa okuyamba mukazi we, n'atugamba nti ye tamanyi kulinnya, alinnye. So nno ate bambi omukazi ng'alina n'omwana yaakatambula. Mikolo nange ne tuteesa tumuggyeyo nga nze ow'okukka wansi musitule muweereze Mikolo amusike ng'ayima ku kibanyi. Naye mba nzikabwe nti nga n'okugulu okumu kuleebeeta mu bbanga, empologoma naye we yaggulira ennyumba ate ku ludda kwe nnali nzikira. Okweyongera okukka mu kaseera ako kwandibadde kusuula kugulu mu kamwa ka mpologoma oba yadde kugyebagala bute, okutaalina kimu kye nnali neewaddeyo kukola. Ekyobuzira kye nnalaba nga kisaanira okukola mu kiseera ekyo kwe kuzzaayo okugulu kwange waggulu amangu ddala nga bwe nsobola. Mba nkuzzaayo ekinnagi ne kulaalira mu miti, Mikolo n'ansika olusika lumu ne kubuuka mu nvuba eyo
naye ng'eddiba erimu lisigadde litambiriddwa emiti okununulayo okugulu. Newaakubadde ng'akaseera kaali katono ddala mwe natitibanira n'okuwalula okugulu, naye empologoma yo yabwebweneramu obukoko nga 3 ng'emaze okuwemmenta obukoko bwonna n'evaabirawo kabuzaawo ng'obudde bukya era ng'omwezi gwaka nnyo. Bw'eba efuluma ng'erowooza nti ebisassalala bikunkumudde, ebembi omwana n'awamuka mu tulo n'akaaba anti akatambye. Ensolo n'ekyuka n'ekomawo n'esika omwana n'emutujja ekigwo, endegeze zaagiramu zokka becca n'aggwamu omukka. Ate n'egwira omukazi nayo n'emutuga n'emusitulira mu kamwa kaayo ng'ekutta omutwe. Amagulu ge gaagiri munda yaayo egenda emuwalula nga kkapa bw'ekola emmese ensolima oba gamba omusonso. Bwe yamutuusa mu luggya wakati n'emussa n'emagamaga ng'emutaddeko ekibatu kyayo ekya ddyo n'ekutama n'eruma. Saalaba keenyenyaako mu ye, naye obanga mu ye mwali mukyasigaddemu akateeteera, awo we kaggweramu. Ng'emaze okutuukiriza omukolo gwayo ogwo n'esitula ennyama yaayo n'ekulubba nayo okutuusa we yazimirira n'ebulirayo. Twali twagala okukuba enduulu, nnyinimu n'atukomako mangu nti, temukuba nduulu, empologoma bw'enedda ffenna ejja kututta. Mugireke ekome kwabo banaagimala. Ate munnange nga naffe tetubunira. Obudde bwonna bwali butunudde olwo nga lwe tukuba enduulu. Abantu nfaafa ne bajja ng'eŋŋoma zituuka ku jjunju ng'enduulu etokota ng'eggwayo. Baba bateesa ebyokugiziga eyiggibwe, ffe ne tutandika okugenda nga tulondoola amatondo g'omusaayi tulabe we yamuliiridde. Mu butamanya oba ŋŋambe nti mu bussiru bwaffe, kubanga twalabulwa naye twezibiikiriza amatu, twalowooza nti empologoma olumala okulya ng'egenda. Tuba tutambuddeko akabanga, omusajja n'atugamba nti, baana bange, temunoonoogana mpologoma. Ffe ne tumuzzaamu ekkaaze nti, obusajja obukulu nabwo, ogenze okulaba nno nga gye tulaga? Ebigambo bye twejjusa oluvannyuma nga wayise akabanga akampi kati. N'abantu abalala baakanda kutulaamiriza nga batulabula nga ffe tusiisiina busiisiinyi. Biri byonna bituyita ku nviiri ne biyita ku nkoono okutugwa enkoto. Mu matu nga tufaanana ng'abavumbiseemu ebikwabaaya n'envumbo. Ebigambo eby'enkomerero bye nawulira nga kye tujje tuyite ku kitembejja ky'omusaayi, mpozzi we yamuwummuza omutulumbi nga tennaba kweggweera. Byavuga nti abo baliko ekibawujja. Andi ki mukazi muyimayo abatulidde kakisaabo. Mubaleke gabawale. Gwa nti kayemba nnantabuulirirwa. Tugenda okuwulira ng'obunyonyi butitira. Ne ŋŋamba Mikolo eyali akulembeddemu nti, owange obunyonyi obwo, ko ye obugamba ki? Ko nze tebubanga bulabye empologoma, ko ye nti otya nnyo naawe. Tebulabako ku lisotera bulaba mpologoma eyo? Nga ggwe ye we bukulaba. Ko nze nti twandikomye wano nno munnange, nga ye alalambadde bulalambaza agenda. Nze ne nyimiriramu ne muyitadde nga tampuuna yeekwakula bwekwakkuzi. Nalwa ddaaki nti nze gwe banaayita omutiitiizi nga mmugoberera, bamutuukako nti nga ndaba ayimirira. Gye nakuba amaaso nga ndaba empologoma egatuyegese eti gombi egavulumula bulala. Singa ettaka lyali limira muntu lyandimmize. Bwe yagolokoka wansi n'etenga omukira ng'eringa etusaba tujaamuke oba etubuuze ensonga etwetatankiriza okusala mu tulo twayo n'ekigitunaayisizza mu mbuga yaayo. N'etenga nnyo omukira n'egiginaze essisi n'eryoka erya mu ttama. Konze wano wafiira muloge nga ntyagira. Yalaba mbeteggera n'egamba nti togenda nange ne ŋŋenda. Tuli bukwata obw'amalusu n'eddookooli. Ekibowabowa nakyo kigambye nti kannyambe munnange bwe tufuuwa. Kinjodde amagulu gombi okugenda okutemya n'okuzibula. Vaawo naawe nga ndi ku ttaka. Titibanyeeko okwetakkuluza nga nfuuyira ndiga malenge. Ensolo bwe yantuukako n'eddira ekibatu kyayo n'ekinsimbira ddala ku luba, oba kyali kya ddyo oba kya kkono nange saamanya. Awo n'emagamage eraba omukambwe Namiga agiwuunako bagende nayo oluwunguko. Yali ekyakaga n'erengera Mikolo ng'agirumba n'omuggo omugolole. Nze kwe kumbukako n'erumba ye. Mikolo teyali mubi n'agiviira mu mulungi n'agigubikka. N'agyasanguza ogwokubiri n'agissaako ogwokusatu. Ku
okutemya ekikowe nga Mikolo avuira wansi. Olwo nange wansi nsituseewo ngirumbye, egenda okwezimuukiriza nga ngigubabise, yedda okukuba ku kyolwazi obwazi. Yagamba nti olimbye, guno gunsonsomodde buggwa, tonzizeeko gwakubiri, ennumbye. Bwe ngenda okugalula omuggo nti n'enseerera ekigo kya bugazi kyengudde n'enkoona enywedde. Ndyokanga n'engwa. Ekigo ekyo kye kyamponya, kubanga empologoma bwe yalaba nga ludde omuggo n'ebuuka ejja enkwate mu kifuba. Mu kiseera ekyo kyennyini we nagwira nga naye era alidde enkwate. Yasanga bbanga we kuyitawo ne yeerindiggula eri, naye eba kunkwata. Amaanyi ago ge yali ereese, ekigo kye yandinkubye kyokka ndowooza kyandimaze okunzita. Mba nnyimuka nga ne Mikolo atuuse, n'agikaakamu emigobante. Ensolo teyamuganya kugizzaako gwakubiri nga bali nayo, nga bawera ennemba. Baba bazuuzumba n'engirumba. Yalaba nga ludde omuggo n'ebuuka ku Mikolo ejja engweko embetente. Kazzi olwo yeesimira entaana yaayo. Eba ekyali mu bbanga ne neesendako katono nti n'empita n'agw'omu buto n'enyiseseggula omuggo gumu guti mu mabirizi aga kkono, naye nnyini nga si nze ngikuba. Gye nnali teyaddayo. Wabula yaddayo kyennyumannyuma n'esooka omukira ku ttaka, ekyakomererayo kwe kubutamira. Yayiriitiramu akaseera katono n'egoberera bajjajja baayo gye badda. Olwo nange nno n'engweri nga n'omukono gunsobose. Mikolo kwe kujja bunnambiro n'alawo nga nneekebejja ng'alowooza nti entaagudde, okutuusa lwe namutegeeza nga ndi bulungi. Emmeeme yali emuwanise n'eryoka emudda mu nteeko. Abantu bwe baawulira nga kavuvuŋŋano n'akavuvuŋŋano tebakyakawulira, ne bajja mpola nga baleebeeza, si kulwa nga nabo bagigwako mu buswandi bwayo ne batugoberera. Anti baalowooleza ddala ng'etumizizza omukka omusu. Baagenda okulaba nga tuli awo tutudde kumpi n'omutulumbi gw'empologoma tuwejjawejja. Awo nga bonna balyoka basembera nga batuyozaayoza nnyo, era baasinga kwebaza nze, so nga nze nalabira ddala muli nti singa teyali Mikolo obulamu bwandyawukanye ku mubiri gwange, era nandigajambuddwa empologoma eyo. Twali tetunnaddayo ka, omusajja omu yalaba omukira gw'empologoma enfugu kakanyadde, n'ayagala naye aleme kuvaawo nga talina kyabuzira na kimu kyakoze. Kyeyava agukuba omuggo mbugukke. Wanno gwamugaana. Ye kwe kukungiriza nti, wo, empologoma ng'ekula. Okugikubako omuggo si obanga akubye ku jjinja. Awo abantu bonna enseko. Bwe ddiba baalitwalira kabaka, n'ennyama y'empologoma tewaasigala kafi. Buli yafulumanga eri nti bansalireko ekifi kya ddagala ly'abaana bange, naye saddayo kubuuza ndwadde, ennyama y'empologoma gy'eroga. Ku lunaku olwokuna ne tulaga nnannyinimu ng'enkeera bwe twali tujja okuwaza ku lugendo lwaffe, era naye n'atukkiriza. Kyokka ng'ekikangabwa kinene nnyo wonna, anti nga buli lunaku owulira nti egindi empologoma zaaliddeyo omuntu, oba nti gundi yagiwonedde watono. Ab'omu maka go bwe baatubuuza obanga tuli baakukeerako batusiibulire ddala, ne tubategeeza nga bwe tujja okugenda ng'akasana kakazizza. Naye ekiro ekyo akabenje ke siryerabira ne katugwako gye twasulizibwa. Olwamala okulya ne tugenda tukigalangatanya mu ngalo. Tuba twakasolwa wansi nga n'amatu tegannaggweera wansi, empologoma n'ewagula ennyumba n'ebuuka. Mikolo eyali ku miguukiriro n'ekwata omulenzi omuddo eyasulanga mu ddumbiizi wakati. Yakaabamu omulundi gumu, teyaddamu. Ebyaddirira bisaana kulowoozebwa okusinga okwogera. Ngemaze okumutta n'etandika okumukavvula. Nze ne neekulula mpola ne neeziganga eggongolo mu bisegguusa ebuziizi. Mu kugujubana kwayo n'okwekuteera nga bw'egira n'esemberera ddala kumpi ne we nnali, era nga bw'esesa amagumba n'endowooleza ddala nti bw'eneekyusa emirundi ebiri ng'eri ku nze. Bwe yamala okweggweera n'egalamira omukkuto gukke, oba yanteekako mukira gwayo oba kugulu oba ggumba lya mufu, saamanya era sirimanya. Kyokka bwe nawulira ekintu ekizitozito ekingwako ate nga tekinsengukako, ne ndowooleza ddala nti empologoma enkutte oba entaddeko ekitundu ekimu eky'omubiri gwayo. Nawulira ng'eyira ng'eyeebase, naye nga nze siyinza kwenyeenya nti si kulwa ng'empulira.
bwe waayita akaseera okutegeera ne kunzigwamu, era bino ebyaddirira byantegeezebwa Mikolo oluvannyuma ddala. Ye Mikolo bwe yalaba ng'empologoma emwoyo egumalidde ku kyokulya kyayo, n'agenda nga yeekwetula mpola okutuusa lwe yatuuka ku luggi n'aluwenjula mpola, eky'omukisa terwekaaka. N'afuluma n'agenda ategeeza nnyinimu eyali asula mu nju endala. Naye olw'okuba nga yali nkobooli ya musajja n'asitukiramu n'agenda akubaakuba ku b'omuliraano, ne bajja batalaaga ennyumba yonna. Abamu ne bawa ekirowoozo nti tuzibikire ekituli akayumba tukatikka omuliro empologoma ejjiremu. Ko Mikolo nti nedda, tusaana tukole kirala, naye si kwokya nnyumba, kale bwe munaabaamu akyali omulamu naye ne tumwokyeramu, beppo tugikanga eveemu edduke. Ko bo nti wa, gw'oyagala kutussa nsolo. Abalala ng'olwo batandisa n'okwesuluba bba ennyumba. Mikolo yalaba beebalankanya bwe batyo, n'abagamba nti obanga bo batya ejja kuyingira, oba naye emutta emutte. Kino mbu yakirowooleza mu mwoyo, ng'alowooza nti oba enzise asaana naye emutte. Ne nannyinimu nassa okwo nti tujja kuyingira ffembi. Abantu bwe baalaba bombi bamaliridde okukola kye baali bagamba, ensonyi kwe kubakwata ne beekakaba. Awo ne baleeta ebitimba ne bataayiza omulyango gwonna awatali kulekawo na mpungu. Wali we yayita ku lusonda ne bassaawo omusajja omu Mikolo gw'ataamanya linnya, n'ayimirira. Ku nsonda olwo emabega w'ekitimba n'omumuli, abasajja abalala ne bayimirira ebbali n'ebbali ow'ekitimba. Naye nga bayimirira nsobaanye baleme okufumitigana. Awo abantu bonna okuggyako abo abaali mu kitimba ne batandika okuwoggana. Empologoma bwe yawulira nga lulinga olwali ku njovu ekavumba, n'egolokoka n'eyanamu, olwo abantu bonna ne beesasa. Munnange nno nga wabadde ekibinja wasigadde babale, ate nno ng'embiro za kitenga vumira, anti nga ne mu lusuku nayo batyayo. Yo bwe yalaba agimulisa n'emulumba buteesagga, naye eba tennamutuuka ne bagiyiira amafumu ge wali olabye, n'eyimiriramu n'eboggolamu okugwa wali nga nkalu yajjo. Bwe baayingira ne balaba nga nkyalimu obulamu, era nga bamaze okwekkaanya nga sirina kabi kantuuseeko, ne banzija mu nju eyo ne bantwala mu ndala. Namalira ddala ennaku nga ndi mulwadde. Mbunga oluusi ndogootana nti empologoma yineendya, oba nti mpa omuggo gumpe njikube. Ate oluusi bwe nawamukanga mu tulo nga nkuba enduulu nti yiino entwala. Azzi nga mbadde ndoota. Mu nnaku 10 nga muguddemu n'ez'ensobi kasookedde nzisuuka, omanyi twalwawo nga tulindirira abasuubuzi abaali balaga ewaffe nga bava mu nsi ya Kabaka Ssennikinniki Gaadimba eyayitibwanga Bijweteko. Abasuubuzi ne batuuka ne tusituka okulaga ewaffe kubanga twatya okuddayo ffekka. Kye twava tubeesibako ne tugenda nabo. Ssekawuka kaali kakulumye era ne nnali nkirabye, olwo lwe zaatuukirira ddala. Nga bwe bisinga engoma okulawa, twasanga ab'ekika byabagobako dda nga bwe twatta empologoma, era ng'olukongoolo basinze kulusimba ku nze ng'eyagitta nzekka. Ate ne Mikolo yabanga anyumya, omanyi nga mwogezi mulungi, nga ye ebigambo byonna byesulira ddala nga ye ataabiriimu. Buli we twayitanga nga batusongamu ennwe oba okutuyisaamu emimwa, oluusi ng'olaba omu atemya ku munne n'ensonyi ne zikukwata. Abeeka baatukulisa nnyo olugendo ne batuyozaayoza okuwona empologoma, n'agalenzi agaatujooganga ne gatandika okututya. Bwe gaabanga gasaagasaaga nga gagereesa nti beera awo ggwe nje nkukuba ogwa gundi gwe yakuba entalya menvu, ng'enseko zitta. Omwami bwe bimugwa mu kutu n'atuyita tugende alabo. Obulenzi obwatta empologoma, olwo kijja okusooka okulaba ku mwami Pyati Sololo. Tetwalwa nga tusituka n'enfiira bulago nga tugenda mbuga. Omwami twamusanga atudde ku kituuti nga kwaliriddwa amaliba ag'ensolo ezitali zimu, nga kuliko amannyo g'envubu n'amayembe g'enkula n'embogo n'empiri enkaze n'ebyoya by'ennyonyi eza buli mabala. Yali asimuse olubugo olw'ennenge era nga yeebunduguluddwa abantu ku njuyi zonna. Yali musajja gwe bayita mumpi atunda kwa kyeya era nga mukuubukuubu. Omutwe gwe gwali gwa kitebe, enviiri ze zaali za kawemba, emimwa gye gyali gyansanya, ekifuba kye kyali kyagaagavu era nga kisibaganye kabamba ggulu, amaaso nga galuwuka era nga gatunula bijijidde. Ennyindo ye yali nfunda naye wansi nga ndeeruufu, amannyo ge nga galinga masongolankuyege
amatu ge nga gaawukana katono ku maleere, yalina obusukutu ate ng'ayogera ang'ong'ottera olw'ekinnyindwa era nga bw'assa omukka afeekera bufeekeezi. Amagulu gaali ga butulagi, ekiwato ky'amakudde era ng'atuula afutubadde olw'entumba gye yalina. Mu bantu abaali bamwetoolodde neeraliikirizaamu abantu babiri. Mu bano okubonaabona n'oluvannyuma essanyu lyange mwe byava. Omu yali muwala, omulala kaali kasajja kaakula nga kannakkwale, omutwe gwako gwali luyijja lwennyini, amaaso nga ga lwenge era nga katunula kamoozoola mamoozoole. Ekirevu kyako nga kye kikasinga obunene, amagulu n'emikono nga minyolo bunyolo gya ngoma ate nga koogera kabundugguka. Kaali kasajja ndalage. Abantu abamu oba nno baakasala busazi bigambo lwa kukatya, baatugamba nti kaali kalogo era nga kasezi nga katwala balamu. Okumanya nga baakatya ne bakamala, baatugamba nti mbunga amabidde kayinza okugaloga ne gasaala era n'omwenge ogukyali entwere nga kagukenkuza. Akantu ako nga ke katabani k'omwami akakulu. Omwami Pyati Ssolo yali mutaamuufu, eyajjula akazolobo n'embazuulu, abaana be nga tebawuunibwako wabula mpozi ng'oyagala kubikusibizisa ku nnyindo na kugendera ku kisago oba ku kibabu. Nga tumaze okunyumyamu ebiti nga 2 oba 3 oba ekituufu nandigambye nti nga tumaze okwanukula bye yatubuuza n'atusiibula, naye yatujja ku muggalo kubanga twali ku bwerende nga tutya okubaako kye tusobeza mu maaso ge. Essula awo weekomye, weebale kuwuliriza.